kubanga akyatukuumye era n'abeera nga atuwadde obulamu. Oli mulamu kubanga Mukama akuwadde obulamu era kyova obeera ng'osobola okungoberera. Nange njagala okubeebaza mwenna abazze nga mugoberera ekyokuyigako kyaffe kino kyetutambudde nakyo omwaka guno, ekigamba nti ekitiibwa ekiva mu kweyimirizaawo, mu kubeera ng'osobola okwekolerera ne weeyimirizaawo ebyetaago byo n'obeera nga ggwe obyesisinkanira n'otabirekera mulala okubeera nga yabisisinkana. Tutambudde olugendo era kati tutuuse ku kitundu ekya 27 mu kuyiga kwaffe kuno. Kaakati ggwe weebuuze ku 27 wakayigako bimeka? Naye nga bwe mbagamba bulijjo bwe wabeera nga waliwo ebyakuyitako by'otasobola kubeera ng'ofuna, osobola okusubscribinga n'obifuna, oba abasobola okuyingira mu inbox yange musobola okuŋŋamba ne mbaweereza. Era bulijjo abaŋŋamba nti nze waliwo ekitundu ekyampitako bwekiti maliriza nga mbibaweereza. Omulundi ogwayita mu kitundu ekya 26 nali njogera ku kigambo ekyokubeera nti omanya obusobozi bwo nga bwe bwenkana n'obeerawo okusinziira ku busobozi bwo, living within your means, nti tosukkuluma obusobozi bw'olina. Bw'obeera ng'olina ensimbi Mukama z'akuwadde oba ensimbi z'okoze, fuba nnyo okulaba nti ensimbi ezo tozimalaawo zonna, terekako okozese z'okozesa, naye nga okuterekako kirungi nnyo. Osanga tulyongera okwogera ku kuterekako, naye olw'abo abambuuza nti naye nga nze ndabika nfuba nnyo n'enkola n'obunyiikivu naye ate mmaliriza nga nkyalina obwetaavu nga sirina bimmala, natandika okubeera nga njigiriza ebyawandiikibwa nga ebitulaga biki ebiyinza okukuleetera okubeera ng'era okyali mu mbeera ey'okubeera nti by'olina tebikumala naye ng'ofuba. Twalaba nti engeri gye tusaasaanyaamu oluusi etuleetera okusigala mu bwetaavu newankubadde nga mbadde nfubye n'enkola. Nabasomera ebyawandiiko ebiwerako mu kitundu ekya 25 nga bitugamba ayagala amasanyu anaabeeranga mwavu, n'ayagala omwenge n'amafuta taabenga mugagga. Ne tulaba ekyawandiikibwa ekiga nti tovanga ku muwendo gw'abo abeekamirira omwenge, kwabo abeevuubika ennyama, kubanga omutamivu n'omuluvu balituuka mu bwavu. N'ebyeyongerayo. Naye omulundi ogwayita mu kitundu ekya 26 nasinga nnyo okubeera nga mbakubiriza ng'era Bayibuli bwetuyigiriza nti manya obusobozi bwo nga bwe bwenkana. Byonna by'okola, ensaasaanyayo n'ebintu by'okola obikolere mu busobozi bwo, naye nga mu byonna tomalaawo ekyo ky'ofunye, ekyo ky'okoleredde. Fuba okulaba nga oterekako ekitonotono naye nga otereseeko, kubanga bwe tugamba okutereka ate abalala balowooza tubagamba nti oba ofunye 10 nti tereka 5 byonna, nedda. Naye ne bw'obeera nga ofunye 10 n'oterekako 10 oba 2 era oba oterese, kyetufaako ennyo kwe kubanga otereka. Mukama Katonda yayagala nnyo kubanga ebintu byonna bye tukola tubikolera mu busobozi bwaffe, era y'ensonga lwaki ne mu kubanga tuwaayo gy'ali, mu kubeera nga tuwaayo eri Katonda, era ebyawandiikibwa bitukubiriza nti tuweeyo okusinziira ku busobozi bwaffe nga bwe buli. Mukama Katonda tayinza kubeera nga akuwadde omutwalo gumu n'akusuubira okuba nti ku mutwalo ogwo ogumu ate ogenda kumuwako emitwalo 5. Tekisoboka. Tosobola kuwa ekisukkirira ekyo ky'olina, naye olina kuwaayo ekyo ky'olina ekiri mu busobozi bwo. Kati olwero ngenda kwogera ku nsonga eyo okugamba nti Katonda ayagala tukolera ebintu mu busobozi bwaffe nga bwe bwenkana, okusinziira ku ebyo by'atuwadde, okusinziira ku ebyo bye tulina. Ku ebyo bye nnina kwe nnina okutereka, ate ku ebyo bye nnina kwe nnina okubeera nga nsaasaanya
okusisinkana ebyetaago byange ate era ku ebyo bye nnina bwe nnina n'okutoola okuwaayo gy'ali. Kati leero ngenda kwogera ku kutoola okuwaayo eri Mukama naye nga mpaayo okusinziira ku bw'aba mpadde. Ngenda kutandika n'ekyawandiikibwa kiri mu ekyamateeka essuula ya 16 n'olunyiriri lwa 17 nga waga nti buli muntu anaawanga nga bw'anaayinzanga ng'omukisa bwe gunaabanga ogwa Mukama Katonda wo gwakuwadde. Nti nga Katonda bwakuwadde omukisa bw'otyo bw'olina okuwangayo gy'ali. Nga Katonda bwakuwadde omukisa bw'otyo bw'olina okuyimirirawo nga Katonda bwakuwadde omukisa. Era nga Katonda bwakuwadde omukisa ne bwe kuba kutereka bw'olina okutereka. Nga kino kitwewaza ebintu bingi nnyo obutafuluma bweru wa busobozi bwange bwe mbanga nsaasaanya. Kubanga bw'osaasaanya ekisukka mu busobozi bwo olwoba ogenze mu mabanja. Era ekitundu ekinaddako nja kwogera ku kyamabanja. Naye kasita oyagala okusukka obusobozi bwo osaasaanye ebisukka mu busobozi bwo olwoba ogenze kugwa mu mabanja. Ate nga Mukama Katonda waffe tayagala tubeere mu mabanja. Naye olw'okuba tayagala tubeere mu mabanja kyava tugamba bw'atyo kyamateeka 16 olunyiriri lwe 17 nti buli muntu anaawanga nga bw'anaayinzanga ng'omukisa bwe gunaaba ogwo Mukama Katonda wo gwakuwadde. Ng'omukisa Katonda wo gwakuwadde bw'otyo bw'onaawangayo. Eno ennono etambula okuyita mu ndagaano empya, mu ndagaano enkadde ate neyingira ne mu ndagaano empya. Mu ndagaano enkadde ennono y'emu waayo ng'obusobozi Mukama bwakuwadde bwe buli kusinziira ku ekyo ky'olina kyakuwadde. Ne mu ndagaano empya era tusanga nga Bayibuli eyigiriza kyekimu. Bw'oba osomye mu kitabo ekiyitibwa Abakolinso ekisooka essuula nayo ya 16 olunyiriri lwa 2, wano Pawulo yali ng'akubiriza abooluganda okuwangayo eri obwetaavu obwali e Yerusaalemi. Naye ng'aga nti ku lunaku olw'olubereberye mu Ssabbiiti buli muntu mu mmwe aterekenga ewuwe nga bw'ayambiddwa. Nga bw'ayambiddwa mu Luganda bwe kiti bwe kyavunulwa nti nga bw'ayambiddwa nekitegeeza nga Mukama bw'amuyambye, nga Mukama bw'amuwadde omukisa. Okusinziira ku Mukama bw'akuwaddemu omukisa bw'otyo naye bw'oteekeddwa okubeera nga owaayo, bw'otyo bw'oteekeddwa okubeera nga osaasaanya okusinziira nga Katonda bw'akuwadde omukisa. Ku lunaku olw'olubereberye mu Ssabbiiti buli muntu mu mmwe aterekenga ewuwe. Waliwo okuterekako. Kyonna ekimpeereddwa nembeera nga sikisaasaanya kukimalawo ku byetaago byange byokka naye nenterekako. Ate era nemumanya nti ne Mukama naye anjagaza okubeera nga nina kimuwa. Ate waliwo ne bannange abali mu bwetaavu nabo abaneetaza okubeera nga mbawa. Naye nga mu byonna nina kubawa okusinziira ku busobozi Mukama bwampadde. Kanduddemu ku lunaku olw'olubereberye mu Ssabbiiti ono ye Sande. Ku lunaku olw'olubereberye mu Ssabbiiti buli muntu mu mmwe aterekenga ewuwe nga bw'ayambiddwa, ebintu bireme okukuŋŋaanyizibwanga lwe ndijja. Nti omuntu alina kutereka nga bw'ayambiddwa, alina kuwaayo nga bw'ayambiddwa, n'okuyimirirawo olina kuyimirirawo nga bw'oyambiddwa nga Mukama bw'akuwadde. Bulungereza as God has blessed you, nga Mukama bw'akuwadde bw'otyo. Era Pawulo ayongera n'atuyigiriza mu Bakolinso ekyokubiri essuula 8 olunyiriri lw'11 n'olw'12. Tuli kukola ebintu byonna nga obusobozi bwe buli nga Mukama bw'akuwadde omukisa. Tosukkuluma busobozi bwo kuyingira mu mabanja, naye kolera ebintu mu busobozi Mukama bw'akuwadde. Bakolinso ekyokubiri essuula 8 olunyiriri lw'11 n'olw'12 waga nti naye kaakano mutuukirize n'okukola
nga bwe waliwo okwagala amangu era mutuukirize bwe mutyo kulyoke kubeewo nga bwe muyinza. Ekigambo kino kyavunululwa nti okwagala amangu mu Lungereza bwe kibayita willingness, okubanga omuntu weeyagalidde gwe kennyini nti kituufu omutima gwo gwagala okuwaayo era wandiwaddeyo n'ekisukka ku ekyo ky'olina, naye kirungi oweeyo ekyo ky'olina ekiri mu busobozi bwo, oleme kuwaayo ekisukka ku ekyo ky'olina, kubanga ate bw'owaayo ekisukka ku ky'olina kitegeeza ojja kuwaayo ebitali bibyo, ojja kuwaayo ebyabalala, ojja kuwaayo ebitali bibyo, ojja kuwaayo ebyabalala. Naye Mukama tagenda kusanyuka ng'otodde ebyabalala n'obeera nga by'omuwadde n'osukka ku ekyo ekiri mu buyinza bwo, mu busobozi bwo. Naye kaakano mutuukirize n'okukola nga bwe waliwo okwagala amangu era n'okutuukiriza bwe kutyo kulyoke kubeewo nga bwe muyinza. Mbagambye nti okwagala amangu ategeeza okubeera nti munda mu ggwe owaddeyo kyeyagalire. Mu Luganda kibavuna nti okwagala amangu ti nga bw'owulira nti oyagala kuwaayo kyeyagalire, kirungi oweeyo, naye ate waayo okusinziira ku busobozi bwo nga bwe buli. Kyagambye nti nga bwe muyinza. Olw'ekumi-n'ebbiri, kubanga obanga waliwo okwagala amangu, obanga waliwo omuntu okuba nga yeeyagalira okuwaayo, kukkirizibwa ng'omuntu bw'alina. Kugamba okwagala okuwaayo kukkirizibwa ng'omuntu bw'alina, nga obusobozi bwe bwe buli Mukama bw'akuwadde, nga Mukama bw'akugabidde, nga Mukama bw'akuwadde omukisa. Kukkirizibwa ng'omuntu bw'alina, si nga bw'atalina. Amakulu bwe ŋŋenda mu kye sirina ne njagala mbeere nga kyempaayo, maliriza nga ate sijja kuwaayo ebyo ebyange, nga nja kuwaayo ebyabannange, nga nja kwesuula ate mu mabanja, so nga Mukama Katonda tayagala tubeere nga tuyingira mu mabanja, tayagala tuyingire mu mabanja. Ebyawandiikibwa byeyongera nnyo okubeera nga bitutegeeza ku ngeri y'okuwaayo nga mpaayo ng'obusobozi bwange bwe buli. Njagala okukutegeeza oba okubategeeza ffenna nga bwe tugoberera omusomo guno. Mukama takubanja ekyo ky'otalina. Mukama Katonda takubanja ekyo ky'atakuwadde. Ye Katonda abanja ekyo ky'aba akuwadde. Tayinza kukusaba nte nga takuwadde embuzi. Tayinza kukusaba nti nno njagala ompe embuzi nga atakuwadde enkoko. Naye bw'aba akuwadde enkoko, ku nkoko eyo gy'akuwadde wakusuubira era okubeera ng'omuwa. Waliwo ebintu bingi nze ng'omu bye sikkiriziganya nabyo, oluusi bikolebwa naye ebintu byo si bituufu kubanga si byawandiikibwa. Tugeze nti tuli mu kkanisa tugenda okubeera nga tuwaayo, oli n'ayimirira n'agamba nti abazze n'ekiweebwayo kyammwe mukiwanike, kwata mu mukono gw'ekiwanike waggulu. Kati n'alaba nga musigaddemu abatawanise, n'agamba ate abatawanise. Kati n'agamba nti mmwe abalina abawanise mwagala mufune omukisa mmwe mwekka nga bannammwe tebafunye. Kaakati bw'obeera ng'osigazaamu ssente mu nsawo, owa ne munno oyo akuliraanye atalina naye abeere ng'awaayo. Kye njagala okubategeeza nti bwe mbeera nga omuntu omulala yampadde ssente nziweeyo, era omukisa gujja kugenda eri oyo aziwadde. Mukama kubanga ye tabuzaabuzibwa, aba akimanyi nti ssente zino si nze nziwaddeyo, naye waliwo omulala yaziwaddeyo. Kaakati omuntu aweeyo ng'obusobozi bwe bwe buli. Waliwo abantu bangi abeesudde mu mabanja olw'okwagala okuwaayo okusukkuluma obusobozi bwabwe. Leero njagadde nnyo ku ky'okuwaayo kino, nga bawaddeyo okusukkuluma obusobozi bwabwe. Abamu ng'olina ku mulimu gwa Mukama wo gw'okolera n'omaliriza nga kubanga olina okuwaayo, kituufu olina okuwaayo, naye mbagambye nti ebiwandiika bitulaga nti olina kuwaayo ku bibyo gwe by'olina. Kati n'omaliriza ng'ogenze mu nsimbi za Mukama wo n'otandika ng'okuziggyayo okuziwaayo eri Mukama.
mu mbeera eyo nga ggwe ogamba nti bwe naamuwa Mukama ajja kunziriza naye manya tomuwadde ku bibyo. Bw'omuwa ku bibyo era akuddiza ku ebyo, naye ate bw'omuwa eby'abandi, bw'omuwa ebitali bibyo, bw'olowooza otya Mukama ye aba takimanyi nti ky'owaddeyo si kikyo? Oli yakusingira oba yakusibira, kye bayita okusibira kwe kuba nti omuntu akuwadde ensolo ye osobole okubeera ng'ogimulundira. Kati nga ggwe ekintu munno kye yakusibira oba kye yakuteresa ng'okikwata ng'okiwaayo eri Mukama nga oga nti Mukama anampa omukisa ku kitali kikyo. Tulina okubeera nga tutambula ng'ebyawandiikibwa bwe bituyigiriza. Abantu abamu bakoze ebintu ebyo ate ne bamaliriza nga beemulugunyiza eri Mukama nti Mukama nawaayo ekintu bwekiti ne bwekiti, naye n'amaliriza nga tanziriza mukisa, n'amaliriza nga ye tampadde, naye nga kye yawaayo tekyali kikye. Oluusi gwali mulimu gwa Mukama we, n'ajja ssente mu mulimu gwa Mukama we n'aziwaayo, Mukama we n'okumugoba n'amugoba. Naye nga ye kyagamba nti Mukama yali mutaasizza ne batamugoba kubanga yali awaddeyo eri Mukama. Waliwo abantu abamu abakaaba kaakati mu mbeera ezifaanana bwe zityo, naye nga kyava mu kubeera nti nno takoze ekintu ng'obusobozi Katonda bwamuwadde bwe buli, asukkulumye afulumye ebweru w'obusobozi bwe n'akola ekimusukkako. Kaakati era tugenda kweyongerayo tulabe mu Bikolwa by'Abatume essuula 11 n'olunyiriri lwa 29. Era na wano tulaba waliwo okuwaayo eri obwetaavu. Bikolwa by'Abatume 11:29 waga nti abayigirizwa baali bumu nga abayigirizwa buli muntu nga bwe yalina ebintu. Ekyo njagalo kyuli buli muntu nga bwe yalina ebintu ne bateesa okuweereza abooluganda abaali batuula e Buyudaaya. Buli muntu nga bwe yalina ebintu. Mu Lungereza bagamba every man according to his ability. Buli muntu nga bwe yalina obusobozi n'awaayo ng'obusobozi bwe bwe buli. Bwe tuneemanyiiza embeera eno ey'okubeera nti tukola ebintu ng'obusobozi bwaffe bwe buli, obulamu bujja kutwanguyira, kijja kutuyamba obutagwa mu mabanja ate aganaatuvuzaako emirembe. Naye ye Mukama Katonda abampadde obusobozi amanyi obusobozi bwange nga bwe bwenkana. Tukimanyi ku nnamwandu ayogerwako Mukama waffe bwe yagamba nti ono yabasinze bonna, naye ate nga ke yali awaddeyo kali tekenkana bali abalala bye baali waddeyo mu bungi bwabyo. Naye Mukama Katonda yatunuulira nti ono ku kaabadde alina ate akatodde n'akawaayo gyendi. Yatunuulira okusinziira ku busobozi bwa nnamwandu nga yadde yawaayo katono, naye ate ke yawaayo ke yali alina okusinziira ku busobozi bwe. N'agamba naye bali abalala ate bo bawaddeyo ebifisse obufissi ku bingi bye balina batoddeko obutonotono, ku bifisse obufissi nga mu muwendo kingi, naye ate nga bw'okigeraageranya na bitya bye balina nga babanga abatawaddeeyo eri Mukama. Obusobozi bwo kintu kikulu nnyo. Njagala okubeera nga mmaliriza ekitundu kino eky'olwaleero nga nzikaatiriza bwe nti bwe mbeera nga nkola byonna bye nkola nina okubikola ng'obusobozi bwange Katonda bwampadde bwe buli, in my means, ng'obusobozi bwange Katonda bwampadde bwe buli. Oba nsaasaanya ku bikwatagana nange oba n'abantu Katonda bampadde nkikole ng'obusobozi bwange Katonda bwampadde bwe buli. Ekirala n'okutereka nakyo nkikole nga obusobozi Mukama bwampadde bwe buli. Bwe mba mpeereddwa 1,000 ate siyinza kumaliriza nga nterese 2,000, naye bwe mba mpeereddwa 1,000 nina okumanya nkozeseeko mmeka ntereke mmeka. Naye buli muntu yenna mu busobozi bwe asobola okutereka. Katonda gwawa 1,000 asobola okutereka, ne gwawa 1,000 asobola okutereka, ne gwawa akakadde naye asobola okutereka. Kwegamba okutereka kwonna gubeere mutima mu mutima gw'omuntu, ekiri mu mutima gwo nga omanyi nti nteekeddwa okutereka. Si lwa kubeera nti olimala kufuna bingi bisukkiridde n'olyokoga nti kantereke, naye mpisa gy'olina okwekwasa
gy'olina okwemwanyiza nti mu busobozi bwange nja kusobolanga okuterekangako bwekiti neme kukozesa byonna naye neterekereko ate ne mu kuyamba balala nakyo bwe kityo bayambe okusinziira ng'obusobozi mukama bwakuwadde bwe buli ne mu kuwaayo eri mukama era nakyo bwe kityo owengayo ng'obusobozi mukama bwakuwadde bwe buli teweenaanuula tosukkuluma busobozi bwo naye tambulira mu busobozi bwo mu byonna by'okola ojja kumaliriza nga tokalubirwa bulamu nga osobola okubeerawo mu mbeera eyo nga olina ebikumala naye ng'obusobozi bwe buli mukama bwakuwadde. Mukama abeere nammwe era abakole bulungi. Amiina era amiina.